Muhoozi ali mu kutya waliwo ab'SFC abakoye ejjoogo lye ate era n'akamanyiiro ke era nga bano bagamba nti tebagenda kukkiriza kuddamu kukkiriza mwami Muhoozi kuvaayo kumanyiira abasajja ate be beegomba abaalwana n'amagezi gaabwe era baakola okulaba nga batuukiriza ekitiibwa kye balina nga ba generals ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuyisaamu eggaali ne bagamba nti kaakati yesaawa ate bakole ekituufu kye balina okukola. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Muhoozi mumulaba nti awandiika ku bajeno ebyenjawulo abakola byayagala okukola naye ate kife tekiyinza obbagamba n'okubajjukiza nti weewaawo abikola naye ali mu kutya kubanga naye akimanyi nti byakola tali professional era byakola just ali mu kutwesibako bwesibi naye nga talina professionalism wadde n'emu mu nsonga y'amagye era kyova olaba nga oluusi avaayo mu ngeri gy'ayagadde okuvaayo nayogera ebitakwatagana nayisawo oluusi ebitakwatagana naye nga naye amazima agategeera bulungi era akimanyi nti one day one time eggwanga lino lijja kwenunula one day one time eggwanga lino lijja kufuna omukulembeze omutuufu agenda oditwala mu maaso. Ffe tulina okukkiriza nti weewaawo mu mwami Museveni alemezaawo wano Muhoozi amulaze buli kimu naye akaseera kaabwe kagenda kujja ate kagenda kuba kakalubu kaseera ka mwami Museveni kagenda kuba kakalubu baganda bange mwe muyinza obirabanga ebyokusaaga ebyokusekamu naye twongera obajjukiza n'obategeeza nti kigenda kuba kyanjawulo era ffe abakkiriza tusuubira nti Muhoozi byonna byakoze byagenda mu maaso n'okukola ate biyinza omuleetera obuzibu mu maaso awo. Ffe tubeerewo tumanyi nti tujja kubeerawo era tumanyi nti tayimu ejja kutuuka Mukama atuddiremu temuggwamu maanyi baganda baffe tubeere n'okumanya baganda bange mikwano gyange nga tutunudde okulaba nga tununula eggwanga lyaffe era nga tutunudde okulaba nga tubaako ekyenjawulo kitwegattako twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tutunuulira nnyo bwe tuyinza okuteekateeka eggwanga lyaffe lisobole okununulwa era tukkiriza nti Uganda eyawamu bannayuganda nga tugitunuddeko era nga tugitambuddeko tujja kufuna eggwanga eddungi. Nakutuma omulambo gw'Erweru saakutuma omulambo gw'Erweru Muhoozi saakutuma omulambo gw'Erweru Erweru bwakusookanga tokuba ku simu yange ate kimmanye nti n'Erweru akunoonya buddeyo otamiire Erweru tatamiira osiba mu ttamiiro ate nze byenjogera ebyange sibimenyawo nga gwe mbuno CDF kyatya mwenze ne malambeera CDF wamma katugende tuwumbewumbe wiiki naye nga tetunawumbawumba wiiki najja wano mbadde ngezaako okulwakuba ba adimini bange bali bize bonna benkwasaganya nabo emirimu gino okusobola okuba nga tulondoola gundi ebintu ebyenjawulo ebibaddewo tuba tulina okubikaatiriza okuleeta bye tuyiseemu. Waliwo vidiyo esaturatinze ennyo ey'omwami gwe bayita Bosmik Otim. Najja ne mbabulira ebintu bya Bosmik Otim alina vidiyo ndowooza nga 6 nga njogera ku Bosmik Otim. Era namubajjukiza byonna bye baakola paka lwe baamuleeta mu State House nali nakamalo bagamba ne bateekayo n'ebifaananyi nga Bosmik Otim ali mu State House ne Museveni naye nga yali atolose be bantu abawunjawunja bwe bati ne badde no omanyi Museveni akwogereza mpaka nga akukkirizisizza nze Museveni okulekerawo okummanyira kuba buli bye yannegambisa nga mbyogera mu lwatu Museveni alina ebintu bibiri
ayagala akutiisatiise mu nkukutu bw'amala okukutiisatiisa n'amala gundi n'akwogereza n'obeera ng'otidde nga bw'oti okirowoozaako wekka bw'akusuubiza byakusuubiza okukuwa biki nabyo birowoozaako byokka wekka bw'atyo bw'atomeza abantu n'abajjako kye bakkiririzaamu. So nabagamba ebintu byonna ebyatuuka ku Boss Mikio team ne mbibalagane ku vidiyo omuntu asobola okunoonya vidiyo ezo osobola ozinoonya mu vidiyo zange. Nabagamba ekintu ekyali mu kwagala okutambuza regional parliament baali baagala okukijjamu ekintu ekyo balwana nnyo okulaba nga bagana His Excellency Kyagulanyi okubuuka Kaluma okudda eri. Ebyo mbadde nga mbyogera nga mbibabuulira mu security alert emirundi mingi. Naye nga buli kye bayiye okukola nga tukikuba. Kaakati wano we zaaleetedde Boss Mikio team olw'okuba yeeyagaliza asuubiziddwa yenna byonna ye okumubeererawo n'awaayo bibino byali mu kutambuza. Njagala muwulire okumanya abantu Museveni bwakugula akulongoosa obwongo ne budda mu lubuto ebyenda ne bidda mu mutwe. Otegeera ekintu eki njala kuluma. He's coming at night. Today, the 17th, at night, Bobby Wine is coming to Gulu City and he will be maneuvering his way to Agago because tomorrow there is a coronation of a chief and Bobby Wine, as an opportunist, want to take advantage of all situations. When we were in the camp, we did not see Bobby Wine. We did not see People Power. We did not see Mnu. Camp bazirimu mu myaka gya 9 ne ale 2000. When we were in the camp, highly concentrated IDP camps, we did not see Bobby Wine. Ebya 9. And today, when we are out of war, when the government has already brought peace in the region, and when we intend to consolidate the peace, maintain the peace in the region, the peace stability that we have. Bobby Wine wants to come and disorganize us. Bobby Wine, you are not welcomed in Gulu. We shall never welcome you because you are tribal. First of all, you are tribal. Everything you are doing for your own people, your own tribe. You are working for your selfish interest, you and your family, and you and your tribe. You are tribal. We don't want you in Gulu. I will be in Agago tomorrow. Me as Honorable Boss Mikio team, I will be in Agago to make sure that Bobby Wine does not reach the coronation place in Agago. Unless you want to run with blood on your head. Strong warning. This is a warning to Bobby Wine and Mnu. You are not welcome in northern Uganda. Otegedde. Ekyo tunakachima gambe emirundi emeka. There is nothing you are going to offer for us. I myself, I work for People Power. I work for Mnu. I am the one who brought Bobby Wine and People Power. Now, Boss Mikio team agamba bwe bali mu camp, concentrated camps mu mirembe gya Konimbu teyalaba ku Bobby Wine yaliwa script gye bamuwaddeeyo abyogera na mu luzungu okulaga mbu naategeera akulaga ayogera na luzungu okulaga nti nno yasoma naye nga musiru muzibu era akuŋŋaanyiza abantu okubalaga nti ayina ne byayogera ayina n'abamuwagira bakozesa nnyo ekintu ekyo eky'okutiisa ojjukira juzi bwe baleese bro wange gundi ono full figure bro
omwana yamuyita bro yamugamba full figure bro weddeko wulira n'agamba mugeze mulinye Masaka mu kuziika mugenda kulaba Boss Miki okakasa tetusobola kujja ggulu okakasa tetusobola kujja ggulu wamma wulira nabagambye ekintu kye nabagambye ensiiba mbagamba UPDF SFC police tebali redde kuddamu kukola temu lyonna ku bannayuganda tebali redde kuddamu kukola temu lyonna ku bannayuganda kyovula ba Museveni adiringira mu bantu abafaanana bwe batyo tunuulira abantu abo Boss Miki team ono gundi ono w'omu kisiko wali Wammanga waliwo bonno balabanga beebo waliwo kanaka gundi kanaka gundi kano bannaerera atakusagana na kukogerako ekyo Museveni kyalizotinzeeko UPDF SFC tebakyaddamu kukola fujjo ku bannayuganda wadde naaka kati Museveni atandise kukola mu biganga ebyo style ebyo bulijjo si kibagamba naye wulira okumanya waliwo abantu abamu abasoma ne basoma obusiru Boss Miki team yani Boss Miki team artist yali artist wamaanyi nnyo mu Northern Uganda era ennyimba zaziyimba mu Lukyoli era yalinga yagala nnyo His Excellency Kyagulanyi nnyo era yamulonda okubeera coordinator mu Northern Uganda kakati nga bumanyi ffenna bwe twafuna ekizibu ekyo ekyokutujjonkera nga people power nopweze naye bamukwata mu kumukwata ne bamutiginya ebyo era abyogedde wano ngenda kamalayo abinenyeza Kyagulanyi okitegedde amuvunaana mbu teyaliwo mu kampu nga bali mu kampu mbu tebamulabako obwongo bwa Boss Miki team takimanyi nako nti Museveni ye yali koni ye yabasalako emimwa teriyo kiyitibwa koni olwo olutalo ndulese mu episode ziwana emirundi mingi nga ndi ne bakomanders bennyini abakomandinganga gundi ez'enjawulo olwo olutalo mbadde nga ndu bagamba ngamba bulira fronts ez'enjawulo n'aba UPDF abali abatakimanya kye bajje bava ekigoye ku maaso okutegeera nti beekubanga bokka UPDF ku UPDF wabula Boss Miki team agamba emirembe Museveni yazza emirembe mu Northern Uganda Kyagulanyi gye yali amaze Kyagulanyi yabateeka mu kampu ulira bwagambye mani nebaza Mukama kubasaasoma But at the time when I was being killed almost by security, ngani akutta Bobby Wine was flying going to America. Our youth, be careful. Be careful. Bobby Wine is going to destroy your future. Bobby Wine is a user. He used me. The best example is Boss Miki team. Bobby Wine used me. And you want to use my people again. Never. It will never happen. Over my dead body. I am ready to fight Bobby Wine in Northern Uganda. Bobby Wine, don't come to Kulu. Don't come to Northern Uganda. Don't come to... Owulidde ekitongole ki Red Cross kidduukiridde abatuuze mu bitundu ebikalamuja abakoseddwa omuliro ogwakutte era ne gusaanyaawo amayumba agasukka mu 2 mu disitulikiti esukka mu 3. Omuliro guno ogwamaze ennaku nga 3 nga gutinta gwava ku bavubuka abayigga emmese mu kitundu kino wabula ne gusajjulwa embeera y'obudde tali nnungi. Katubira olwokutaano lwa
lwa Sabbiiti ewedde abatuuze mu disitulikiti y'Nabiratu, Moloto, Kosane na Paka e Kalamojja baakulwawo nga bakyalunyumya oluvannyuma lw'omuliro okubalumba ne gusaanyaawo ennyumba zaabwe zonna. Omuliro guno gwakumwa abavubuka b'ekitundu kino abagenda mu maaso n'okuyigga okufuna ekyokulya era nga gwasaasaana okumala ennaku 3 okukakana nga gusaanyizzaawo amayumba agasukka mu 200 mu disitulikiti ezo. My neighbor came. She called me, Mama Aaron, you come out. The fire is too much from outside. Now when I came outside, I saw the fire was really too much, with too much wind. There are these youth, unemployed youth, desperate youth, who go looking hunting for rats for survival. Because for them, when they hunt rats, Boss Mikoti mwagamba abavubuka tebavaayo okwerwanako kubanga balina emirembe. Kalamojja ne Acholi bonna be bamu bali mu Northern Uganda region eyo yemu. Abavubuka bakeera kuyiga mmese ate mmese agitunda ennusu 10 for survival. RDC ye yayogedde omwana kera kumachanga ayagala okunoonya emmese 10 waakiri ayo kyekyalo. Bw'otugendera ku version yaabwe ate nayo teyali ntuufu naye nga gwe mulimu ogukolebwa bayiga mmese bafuna ennusu 10 buli mmese abantu balya mmese. Mugende munoonyereze bulungi tewaliyo koni yakuba bantu ba Northern Uganda. Nakugamba Museveni baatuula ne babala Northern Uganda. Bali bakutte ku buyinza ebbanga eriwera okuva lwe twafuna independence. Abanozana be bali basinze okubeerako mu buyinza nga babutegeera nga bayivu nga balina ssente kuba obuyinza bwali nnyo mu sayidi yewaabwe eyo. So bali bagagga, bali basomye, bali exposed nga batambuddeko, babeera mu mawanga g'ebweru. So bali connected. Museveni n'abakutula mu linnya lya Koni n'abateeka mu concentration camps. Kati bali mu kuzivunaana Bobi Wine Kyagulanyi okitegedde. Wabula nga gamba sikwagala mu Northern Uganda, sikwagala mu Northern Uganda gundi okitegedde. Oyo Boss Miki namubabuulira dda alina episodes eziringa 6 ze naakamwogerako ku Mpoma satellite. Oyo mumaze katuwumbe wiki tugende mu kigambo kya Katonda. Olunaku lwali lwa Sunday ebyo nja biddamu ne mutuka n'okumuvunaana mbuno babateeka mu kampu nga Kyagulanyi asoma. Ogwo omuliro gwe mugamba ogwo ogwakyenda simanyi ezo kampu zammwe ez'emyaka gya 9 yali mwana muto nga asoma. Musajja watunga naye akuba buloka nga kanaabe. Kati mwali mwagala kanaabe abakolere ki? Nebaza Mukama kuba saasoma ate simanyi Luzungu. Eyo wamma nvuddeyo. Ku Sunday twali mu kigambo ekigamba bwe kiti. Twali ku kigambo ekyali kigamba my day, your day, my day, our day. My turn, your turn, our turn. My chance, your chance, our chance. Omuntu kati asobola okukitegeera obulungi gwe tusobola obbagamba naawe n'okiwulira bulungi ye Kapere. Kapere oluvannyuma lw'okubonaabona ennyo n'okubeera n'ekirooto naye ng'ekirooto kye tekimuvinga nga kiringa ekitalina ssuubi. Olunaku lwatuuse nga lunaku lwa Kapere si lumu ate okuva lwe yagenda buli waatuuka ye mugenyi omukulu. Kapere n'alinnyo ennyonyi ne bamwaliriza ku kisaawe nga wali abatezigese n'ebimuli kati ayambalako ne ku mpale ennyimpi ku weekend ali mu mpale ennyimpi Kapere. Naye bannaye Kapere onkoze bubi. Kapere wamenyeewo benzi yange.
kubanga natuula ne president mu benzi mbadde sinnaba kukinyumya Kapere watudde mu nnyonyi naye era nze nasooka Kapere ojja kuddeyo weewaana olowooze mbuno oli wa kabi nze nasooka okutula n'omukulembeze oyo mu benzi kyokyo nange tojja kukyeze naye olunaku lwakedde nga lwa Kapere taani yakedde nga ya Kapere yodde maide awadde nkyali mu kuwandiika katabo akali mbuno benzi finito nkyali mu kuwandiika katabo tekanafulumanga Kapere ojjo katuulira nga bwe watulidde omusaka mu Furensi nze nja kwevuunula nze tompita musaka mu Furensi nze sirisaka mu Furensi gye watulidde nja kwevuunula nzire waggulu Kapere toyinza kutuulira benzi njasala amagezi gonna benzi njize ku ngulu ndi mu kuwandiika katabo mwalimu ensonga 10 na mmeka oli wano ozizanyirako ojja mbuno omusaka mu Furensi wagutuulidde bebe kulu yakiguddeko saka mu Furensi gye yafulumizanga amanye egenda kukuba ekintu yavudde ekiwaatule teyatuuse ntinda wamawulira waliwo olunaku lwange waliwo olunaku lwaffe nali simanyi olwaliro ziri 19 bwe bwali bwe ruti omwaka oguwedde nali naakamala ne mama Ebeni ennaku 2 nabasinkana ng'ennaku z'omwezi 17 Januari kati ne bwe mbyogera tebabiina makulu kuba navaayo dda ne nnyingira e Uganda 17 Januari nga nali sikimanyi nange nenfunako waliwo abansekereranga nga zeeyo nasigala ngangala nga tumaze okwawukana nga ngangala waliwo benakubirako ngankaawa naye nga oli bangamba neza tawina kyemuŋŋamba naye ne mbagamba omukutu ogumu gugezembwa muganda wange ne wamaggo owulira nali saakisuubira nti nyinza okubasisinkana nga ne mu bwongo wange sikirina bwakyanga tulya waliwo ebintu by'oyinza okuba nga tobisuubira naye nkukakasanga waliwo olunaku olukyanga lunaku lwo Katonda waffe oyo mwenkanya nabagamba Katonda bw'atalituwa bwenkanya alitukolera apoloje mu lujjudde lw'abantu bonna mu nsi zonna nga tannaba kusala musango okututwala abagenda mu ggulu twegendere mu ggulu abagenda mu Geyeena bagende mu Geyeena kuba nze nteeka okuyingira eggulu nze sikolererangako Geyeena nga tannakikola alisooka kutuwa apoloje nti banaye bannayuganda kuba tujja kuba ne tenti yaffe nga nnene ffekka bannayuganda mu nsonyiwe kuba bambi saasobola bataasa ekyo kiba tekisoboka kitegeeza Katonda ateeka okutuwa obwenkanya era Katonda yatuwadde obwenkanya Museveni yabadde alajana ayina baminisita basasula naye talina akamuwolereza taliiko amuyamba ku nsonga zonna zikuba ye butereevu kyokka ayomba Mbukyagulanyi ye atasasula yadde 10 Mbukyagulanyi tavaako yadde lwataano ne bwe yagala okutwalako ebweru tasobola kulinnyisa nnyonyi kati bosi mikyotiimu oyomba Mbukyagulanyi yakuleka n'agenda mu Amerika yagenze ne Kapere kakati ekyo kitunyonnyola otya oyina pulobulemu weetereeze yodde maide awadde twali mu Joshua chapter 3 chapter 4 ne chapter 5 waliwo olunaku Mukama lwe yasisinkana Yoswa n'amugamba nti olwaleero ngenda kukukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri bategeere nti gwe nkulonze ngenda beera naawe nga bwe nabeeranga ne Musa okusooka olunaku lwali lwa Yoswa Katonda addamu n'abasisinkana abaana ba Isirayiri n'abagamba olwaleero kino kye mulabye ataddamu mu ssuula ey'okutaano n'asisinkana eggwanga lyonna maide yodde awadde yabagamba mu ssuula ey'okutaano olwaleero njiringisizza ekivume kyammwe eky'Emisiri nkibagjeeko kasita beewaayo
ne bakkiriza okukomolebwa ne bayiwa omusaayi olw'eggwanga lyabwe bafuulibwe abantu abapya n'amugamba ne luno olusozi luwandika okubeera olusozi olw'ebikuta byonna babireka yodde maidde awadde ddayo ku Sande owulire obubaka obwo ojja butegeera ku Mmande twaddamu ne tusoma ekyawandiikibwa mu Yose ssuula 24 olunnyo lusooka paka ku lusembayo nga tugamba bwe tuti tujjukire nnyo Uganda gy'evudde ne weeri tulabe weeri tusalewo wa we twagala Uganda egende ebiseera byayo eby'omu maaso kubanga biri mu ngalo zaffe Mukama yakwata abaana ba Isirayiri okuyita mu Yoswa n'abatemera before nga Ibulayimu tannazaalwa nga ne taata wa Ibulayimu tannazaalwa n'abanyumiza n'ababuulira Nakoli yazaala Teera n'azaala Ibulayimu n'abajjira ku mirembe gya Nakoli n'abaleeta kujja Teera n'ababuulira bwe yalonda Ibulayimu n'ababuulira bwe Ibulayimu bwe yazaala Isaaka n'abatemera n'abaleeta ku Yakobo n'abaleeta ne bajja Misiri nga bantu batono ne bavaamu eggwanga eddene nga liri Misiri engeri gye yasitula Musa n'amulonda okuggyayo abaana ba Isirayiri